Kyabagala okulaba manya yakiraba kaseera kano. Kitegeera muganda wange. Omwana akulembedde gwe ndigoberera. Naye sooka olabe bino. N'oluzi baluyita batya? Nankinga. Kya tuli katuufu gyantugende. Naye twewuunya engeri gye yajja omutima ku baana. Kyokka n'abiita omwana omukazi gwe yajja naye tugamba yali yamumuzaala mudde eyo nga tetumanyi kubanga bitusobedde okubanga omukazi tazaala okuva lwe yajja naye ng'ate mwannyinaffe abiita omwana oli bw'omulaba. Kamakadukana mukati wagwa mu mmotoka kale bakazi muli babi kameze ne kannengera bali kalowooza ki simanyi kalowooza katutuddeko emabega obudde bunene obw'ekiro just mataala kika kasasiro omwana w'omuntu gy'ava mu kakolido naye nga mwana muwala ebyo asobola okutumayo ewuwe bidomola bibiri ne kabiri takatya. Abakazi muli babi. Abakazi bagatima agabitira ne mufa bubi. Kyobula nga abamu mufa muli bagumba. Ufumbuwe. Yagataala ko nga nagamanyira. Nagamanyira yagala kutwalirako Leka tukambuuze. Totyayo n'obuno obudde. Yamanyira munnaye. Wamanyira. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Banaye Madam Rosette nga nsanyusa okulaba. Bannange weebali kujja Madam Rosette. Bulijjo nkulaba bannaye nga nkulaba ku YouTube, nzija nga nkugoberera programs zo zonna, nga nzija nkulaba ne bano bali mukazi mukozi. Nzize nkulaba mu bintu bingi Madam Rosette bannange nga nkugoberera naye nga mbeera nebuzo bannange ndifunako akakisa ne nkulabako bannange. Naye munnange weebale kujja, weebale bannaye nsanyusa okuba ng'ozze bannange. Bannange nsanyuse mbadde nnyina ne byekola ne byonna kasita onfunidde akadde ne mbireka. Nesooka nzije bane Madam Rosette nnyina ekinnuma. Nina ekinnuma Madam Rosette. Bannange bali kubeera mukazi mukozi nno. Okugoberera mu bintu bingi ebimu nenziramu amaanyi oluusi oba oweddemu essuubi naye bw'olaba bwe nzija nga ndaba ebintu bingi bimpa amaanyi nange neŋŋuma neŋŋamba oba osanga ondi awo nange nsobola okuvaamu amaanyi nange nsobola okubaako kye nkola naye nga Madam Rosette bannange weebale by'okolera abantu ng'oyamba abantu bannange. Bannange no sikugezaako Madam Rosette, sikugezaako tekisangika bannange oyamba abantu.
kulaba ng'oyamba abantu, ndabye oyamba abantu bangi abali mu buzibu abakoze batya nankulaba munnange naye munnange Madamu Rosette nange nkuyise nga nina ensonga yange nsaba nange onnyambe nga bw'oyamba abantu abalala bannaye Madamu Rosette. Bannaye njogedde bingi n'okubuuza ne kunnema bannaye nsanyuse okulaba naye Madamu Rosette era nnyabo tuli muti eyo tuli kankubuuze oli w'e Masaka nva Masaka eyo Madamu Rosette nkitegereddewo anti Masaka yewasigaliza abantu abalina empisa. Nedda Madamu Rosette empisa buli wamu weeziri kisinzira muntu yakulirawa. Kisinzira omuntu gy'aba yakulira naye empisa buli wamu munnaye buli wamu empisa zibaawo kisinzira omuntu bamukuza batya. Abantu bavumaganya nnyo gye bava munnaye naye ng'empisa buli wamu zibaawo. Naye nga Madamu Rosette ensonga ekumpisiza nze gw'olaba wano eno mbadde ndi kalimo nga nkola munnaye mbadde ndi kalimo nga nkola era nga bondaba mbadde ndi mu kukola nga bondaba mbadde ndi mu kukola naye bw'oŋŋambye nti otuuse byonna ne mbireka ne nziruka bannange Madamu Rosette nkubuulira ki Madamu Rosette bannange ensi si nnyangu Madamu Rosette ensi si nnyangu Katonda bw'akuyambanga mu nsi muno n'ozaala obwana bwo n'obukuza omwebazanga Madamu Rosette ate bane bulijjo manyi olina mukazi mukulu nze neewuunyiza n'okwewuunya bwe nkulabye bannange nze neewuunyiza bannaye bwe nkulabye oluusi mulimu lw'otunula kale n'ebigambo oluusi by'oyogere nkowulira oholooza omuntu mukulu nnyo ayogera nze bwe nkulabye neewuunyiza n'okwewuunya bannaye Mukama ayongere okukukuuma Mukama ayongere okukukuuma era nkusabira bannaye Madamu Rosette Mukama bw'akuwa amaka agago bannaye ennyamba gy'oyambyemu abantu Mukama gwakuyambire mu maka agago by'ozza olaba mu bantu by'endaba by'oyamba bireme kukutuukako kubanga Madamu Rosette omuntu yenna akulesangawo abaana be abamubi ababubi Madamu Rosette omuntu akulesawo abaana abamubi nnyo bannange Madamu Rosette nyina abaana ba mwannyinaze Madamu Rosette bali abaana abo naye Madamu Rosette ekintu mpulira kinnuma ku mutima mwannyinaze yawasa omukyala we ne bazaala abaana babiri omuwala n'omulenzi ye mukyala yali wampeta tuli bakatoliki Madamu Rosette tolaba omusalaba tegumva mu bulago ndi mukazi wa ddiini nnyo okuviira ddala ewaka gye tuva twali bantu ba ddiini nnyo naye mwannyinaze era naye yali wa ddiini nnyo munnaaye tuli ba ddiini naye ye mwannyinaffe omukyala gwe yafuna eddiini yagimuggyamu kuba oli mwannyinaffe kye yafuka tekitegeerekeka Madamu Rosette omukyala yafa ng'azadde abaana babiri nga bamaze mu bufumbo bwe yali yawasa empeta omukyala oyo yafiira mu kabenje akataategeerekeka naye oluvannyuma nga wayise ebbanga tewayita nnyo na bbanga liri awo ly'amaanyi mwannyinaffe n'awasa ne tugamba ye amangu ago wayita emyezi gyalinga 3 gyokka ng'amaze okufiirwa omukyala amangu ago mwannyinaffe n'awasa omukyala. Naye kati kansooke nkubuuzeemu abasajja bano eno ate kino kyegendereza ebiseera ebisinga nti abaagala bano okubeerako afa bwe kijja ku mukyala omukyala alwawo for example maama wange ffe kitaffe kasaafa bw'ati n'agenda maama yanayira n'anaaba buli kika kiyitibwa kyamusajja n'agamba ekirungi nzadde abaana bange damu agenze yakomye siridda musajja yenna twatulende so kati maama oba omulaba alabika nga muto ffe lwaka tumukolako n'abeera nga
alaga nti muto oba omulabye nti yandibadde asobola n'okugyamu embaga endala kuba naffe mama waffe waaki wampeta kitaffe yamuwasa mama yali badde agamba nange kankole ki bulijjo abakyala bannange yeebale kuzaala Madam Rosette yeebale kuzaala bannange yeetaaga kwebaza anti munange abalaba tamanyi kubanga kati ffe tusinga kulaba ggwe naye mutufu yeebale kuzaala kubanga oyambye abantu kale kiri bwe kiti maama oyo kasaafiirwako taata n'alayira n'anaaba mu ngalo siddamu kukola ki kulaba musajja yenna nekigwa naye ekizibu kya musajja kubeerawo mukyala we n'abeerawo n'aguma bannange era omukyala ne wabeera nga badde wakuwasa nga badde mutonyo nga badde katika sazi zaffe mutuufu omusajja n'akufaako olwawo okufumbirwa bannaaye tebagumiikiriza abasajja tebagumiikiriza n'agamba nze siddamu kukola ki wadde nga muto tubiraba naye abasajja bajjawo amaanyi ago nga mukyala we yaakafa tunakutukako nsingo n'awasa kyeneebuuza omwagalwa bw'abeera nga mulina nga gy'ayabadde abasajja bannemu okutegeera awo abasajja bannemu okutegeera Madam Rosette awo abasajja bannemu okutegeera kuba ne mwannyinaffe yakitumalako mu myezi egi ng'awasizza ng'omukyala tanaba nakuvuna ng'awasizza omukazi omulala n'amuleeta eka yatuleetera omukyala Madam Rosette yatuleetera omukyala omukyala oli yajja alina omwana omu n'asangawo abamwannyinaze abo babiri Madam Rosette oli omukyala kyatakoze baana ba mwannyinaze nga tekiriiyo nga tekiriiyo Madam Rosette naye nkakasa nga kenkufunye ogenda kunnyamba Madam Rosette Madam Rosette anti nze nkulabye ng'oyamba abantu bangi nzize nkugoberera oyingira mu ntala ate ne ndaba ng'oziwangula oyingira mu ntala ate ne ndaba ng'oziwangula era omukyala akuzaala yeebale kuzaala kibi nnyo okuba nga taata yagenda bannange yandibeddewo n'akulabako kibi nnyo okuba nga yagenda omukyala akuzaala yeebale Madam Rosette bannange yeebale kubanga oyambye abantu ku myaka gino emito gy'olina emyaka gino emito omuntu oba tonnamutuukira nga tomulabangako obeera oyaayana omanyi oba afaanana kya oba yenkana atya nze mbadde ku mulimu anti ondaba bwe nfaanana mbadde ku mulimu naye woŋŋambidde nti ojja bannaye ensituse busitusi Madam Rosette nkakasa nga kenkufunye ensonga z'abaana ba mwannyinaze ziwedde nkakasa nga ziwedde bannaye mukama nnyambye okuba nga nfunye bannange kati newambanga ekintu nali wakukwitinga mulimu entalo z'ennwana nempulira nga zisowajala kwitinga nja mumpa ebigambo kugamba ondala hadi namwe mwebaza batulaba munzizaamu amaanyi kubanga mulimu entuuka ekya nempulira nga kinzitowere nengamba kati kinoza kankikumye wano kankireke ngenda okubanda wakamunyi nengamba madamu nenze sikulabangako ng'olemereddwa ebbanga lyenkugoberedde kuba nkugoberera nnyo naye sikulabangako ng'olemereddwa buli lutalo ndaba olutandika n'oluwangula bannaaye Madam Rosette nsaba n'olwange ndukukwase nsaba ndukukwase maama wange nsaba ndukukwase nalwo oluwangule Madam Rosette abaana ba mwannyinaze bannumya omutima Madam Rosette bannumya omutima n'otuula wansi n'osirikira ne weebuuza oba nze Katonda alimpangaza n'enkuza obwange nga bw'otunuulira abaana owulira oyagala kwabika nandibadde mbabbayo naye nange wendi wafunda sirina wentandikira naye nandibadde mbabba bali babiri singa abaddeko omu bali babiri ate obuzibu abakadde baffe tebaliiwo nti abaana tubateeka jjajja waabwe jjajja taliiwo tebaliiwo kati ffe abalamu bombi tebaliiwo Madam nedda bajjajja tebaliiwo abakazi obalaba abo balina embeera y'okwesiba ku baana ba bannaabwe ati bana bave ku lusegere kubanga bategerera tayinza bali abaana tebayinza kuvaawo baafuuka abakozi Madam Rosette kubanga akakulu kaali kawala teyakaganya kutuula kya musanvu Madam Rosette omwana oli akola okuva enjuba lwevaayo mpaka lwegwayo bw'atuuka okusena amazzi Madam Rosette bw'atuuka okusena amazzi kyali kyana kiwala nga kyeru nga kigimu nga kyafaanana maama waakyo nga kyeru bulungi naye kati bw'okalaba
n'otunuulira ow'omukyala gwe yajja naye nga ye muto kubali abaka kati sitegedde yanyirira yali naye omwana owuwe yajja n'omwana nakugambye yajja n'omwana yajja n'omwana naye owamwannyinaze tazaalangawo oba oli omukyala yajja nakubba bubbi kuba tazaalangawo ewamwannyinaze mu bbanga ki bagenze mu myaka nga 8 nno kankubuulire bageze emyaka nga 8 emyaka nga 8 tazaalangawo omwana oli omukyala kayajja kubba naye kye yasooka okukola madamu Rosette yawunza mwannyinaffe olowooza mwannyinaffe afaayo ye alabanga omwana omukazi gwe yajja naye ye mwana alabanga ye mwana bino talina nakyabitegeeramu kano akata akalenzi leero bwe kasoma enkya tekasoma leero bwe kasoma enkya tekasoma ono omuwala tebamuganya kutuula kya musanvu kati kano kalisoma katya kano kalisoma bambi n'obasanga nga kano akakulu kakukusa ekyokulya kaweeko munne naye ekyo kange waka waliwo omuntu afumba emmere n'ajjula n'alya n'owwe gwe yajja naye n'omwami ne bamuwa n'alya n'abeera comfortable nga tabuuza nakubuuza bano abaana oba mwalidde oba babadde ki tayagala kumanya omwana ayambala nigina nemukutukira mu kigere ayambala nigina nemukutukira mu kigere nga tafuddeyo kata nga tafuddeyo kubuuza mpaka bano basenga ne waffe tebabakkiriza ffe tubeera wano madamu Rosette zembeera wano kumpimpi naye bo babeera mmanga sayidi eyo basula sayidi eyo naye n'omwana okusala obusazi nti obaddukeko ewa ssenga tekisoboka etteeka liri wali liri tteeka najja oba nga akutte kabajjo kaffe mbu nno nkajje wa ssenga migo kano akagoye ssenga yakampadde migo wabadde ogenze kumulopera bw'otayambala wamugambye tolina kyakwambala egyo nga miggo abaana omwana otuka n'omuwa ekifu ng'atya okukikwata naye ng'oli ssengawe mulamba naye n'otuka n'omuwa ekifu n'atya okukikwata madamu Rosette n'atya okukikwata kuba amanyi talina gy'akitwala amanyi talina gy'akitwala toyambala bananga akana konna bwe kaakogana obuguma ne bukadda kungulu bana omwana oli asena amazzi n'owulira ennaku omwana asena amazzi n'owulira ennaku madamu Rosette tetuli mu budde bwa lwaggulo kati waliyo oluzi lwe wansi baluyita nankinga gy'oba ogenda okumusanga saawa zino tamufaako ba mwana wa buwala waliyo abantu bangi batya oba layini bagisimbye kuba kuno mpaka wa genda ku luzzi emirundi gyannema okubala kuba ku makya kwakerera ku mazzi omusana guba gwaka ng'omulaba ku luzzi obudde bwa buwungeera ng'omulaba ku luzzi amazzi gaaki nze oli omukyala yansobera madamu Rosette kubanga nze mmanyi okwetwalawokko andaga mbu tanyinaako nnyo buzibu era bw'ojja ng'akusanyukira ng'akwaniriza akwa ku kyokulya n'abikkabikka ku mpisa ze olwo ayinza n'okuyita gwe gundi tobuuzizza naye kamale keetuuzeeko awo eddakiika kamale keetuuzeeko eddakiika atandika n'akaziimuula akalinnyalinyako bw'ati ng'obiraba tafa naye oba wooli kyokka nga bwe yakulaze mbu akwaniriza akulaga mbu nno akwaniriza naye owuwe bw'ajja olaba akatebe kano bwe kuba okubuuza atuula ku ntebe wano enfa y'omulamu waffe oyo madamu Rosette yatusobera yatusobera tetwamanyako oluvannyuma ng'amaze okufa omukyala oyo yaliyo olwedde ng'omwami amukwana naye mbu yamugambanga nnyo nti saagala kulaga mukazi wange eka nzonzoza n'agamba munnaye katulabe oba ye mukazi yekka twamanyako yamugambanga nnyo tisaagala mukazi wange eka akumanyi kwagala nkwagala naye saagala mukyala wange ewaka kimanyi kati ate n'eddiini gye twayina ewaka ife abakatolika nti eddiini kulagira omuntu atya omu bazadde baali bakyaliwo yalinga tayagala nnyo kulaga bazadde bw'ate ayinayo omukazi ebweru ate ngwe ewaka wampeta
Kati ono byali byankukutu nga tayagala nnyo kumulaga ng'ate ng'ayagala bamuleete bamwanjule naye bamumanyi. Muganda wo aludde ku ttaka Tofaayo. wano bamumala maama. Kati yayagalanga nnyo naye bamuleete bamumanye. Omwami kye yagaananga ng'amugamba nedda. Kati ndoza n'abeerayo ng'alwana. Ne batulaga nti omukyalo ono yafiiridde mu accident. Naye nga accident twagigoberera oluvannyuma nga teyali yokka. Madamu Rose. Ebisinga abantu bafiira mu accident, mu accident. Accident ezo teziba zokka. Baafa bameka? Yali ku ppiki. Mbu simanyi owa booda, simanyi yali ayisa ki, ne batomera ekimotoka kya tuleera. Ate weewunye n'owa booda yawona. Owa booda yawona naye ono ye yafa. Ono ye yafa. Yakubawo nno na mutwe katono wano bw'ati. Yakubawo omutwe katono. Tebamusota Era teyaliiko nnyo biwundu. Teyaliiko biwundu. Oli yatomera kintu yatomera kituleera. Kati mu kwagala okiwugula ono n'abuukako ku piki n'agwa eri n'akubawo omutwe guno. N'akwata awo. Yafiirawo. Ogenda okugamba nti bamuggyewo nga yasirise dda. Naye twamuzeeka naye bwe twamala ozika tutandika obbinoonyerezaako. Olwo n'omukyala ng'atandise okubaako gye yeewalira. Yali yeeyita mukazi nnyo. Musajja nakikinalako. Bigambo omukyala ono bye yalinga ayogera. Bigambo omukyala ono bye yali atandise okwogera. Yali amanyi mukazi nnyo. Omusajja n'akwana ate n'abeera ng'akuba omukazi gw'ayina ewaka. N'amukukuba. Ate abasajja be bakyasinza okugisa bakazi baabwe ab'ewaka. Kubanga omusajja nekikola obwenzi ate nekyaliko kugira ng'oli kimutya. Ate kino omutya lwaki oba okwana ng'omukazi omutya gw'oyina ewaka. Beera musajja yimirira. Kuba wasaliddewo okulaba ng'omuyina ate okwane n'omulala. Kitegeeza obasobola. Kati yimirira n'oyo omutongoze. Naye n'abakazi abatta bannaabwe nti kubanga bamugambye nti nne waka waliyo omukazi. Madamu Rosette nabo mbakolimira. Mbakolimira Madamu Rosette. Mbakolimira. Agiina Madamu Rosette. Agiina. Yeetaaga kulabisaamu. Agiina. Akati nga Madamu Rosette ensonga ekumpisizza. Njagala onnyambire ku baana ba mwannyinaze. Ndabe tubanunula tutya kuba mwannyinaze baamuwunza. Mwannyinaze waggulu wali olengerawo Madamu Rosette waggulu wa black awo. Awo waliwo wa mwannyinaze. Nze wengambira nti omukazi ono yajja kubba. Yamutunzaawo. Sente zaalagawa. Kye tutamanyi na gye zaakola. Mwannyinaffe takyatubalamu ka buntu, tawuliriza. Ne bw'oli mutuuze oyagala omugamba abagamba bano essaawa sammwe nawasooli. Buli omu atuule ewuwe afumba ewuwe. Nammwe ennaku ebalumira mu bufu. Mwe temulina bizibu wammwe. Buli omu munaga ebizibu ebiri ewange. Yali ng'omuntu nga tuteesa nga ne woba omugambye nti mwannyinaze kanowe kati kabuzeewo asobola okugamba mune tukole tutya. Bannaye kati akubuuza bane buli omu afe ku bimukwatako. Ebyewange n'ebyewammwe byewammwe. Buli omu afe ku bimukwatako. N'osirikira n'ogamba ogendako ewamuno n'omubuuzaako ne bannaye. Gundi nga akugamba waayendeka zo yonna mutaka yafuna mukazi we. Eyo ke yafuna mukazi we namuta. Kati ffenna tugenze tumuta bwe tutyo naye nze nagambye sigenda kumala nga muta bwe batyo ng'abaana abo tubalese embuzibu. Kuba oyo omukazi agenda kuwunza abaana teyakoma kuwunza musajja katono omuwala abaguka bw'ati. Kubanga ewaka babeera mukumboggolera buli ssaawa taliimu mutima. N'ogamba waakiri waka n'oba okabbe kagende kakola obwawusigalo kuba n'ewaka kaawusigalo. Kagende kakole gye kakola nga bakasasula. Tumanye nti bamusasula. Kuba mu ssomero yamugyamu nga tamutuuziza na P7. Kati byamuyitako kuba kati waatuuse okubeera nga teyatula P7. Madamu Rosette nze simanyi. Naye mbadde nsaba oyingire mu makoomo. Ntya. Madamu Rosette, nze kenkufunye
manyi nga mumaka tujja kutuukayo. Nyingiremu ntya. Nja kutwalayo ng'omugenyi. Sokoleke ngo mugenyi tekiggwa. Kati amanyi balamu be bonna obamalayo. Ffenna tatumanyi kubanga abasinga tebaamwagala. Omukazi Ffenna tatumanyi abasinga tebaamwagala. Tebaamwagala. Ekizibu ekiriwo. Kati nga ye mwannyoko muganda wo. Ye kuba kati bwengamba nti nongenze waka wali nga mulamu nsobola okugenda naawe netugenda nti nendaga mbu ngenda kubeerawo ennaku ntono nnyo nyina gye nkola ki gyendaga kati nemberawo konna kulozibanga lumunga bbiri kati nze wemba nteza bukamera bagamba ntera okukikola toba ngaomukazi wakola ki abantu ebiseera ebisinga beetaaga omanye n'ensi egunjula eno ensi kasito otekayo omuntu bwati nene yeerabako bwerabi ntono tukudiringa naye nga n'ensi osobola okukola ki kulabako ne musalira omusango nze saagala kukola muntu kintu kikyamu atana kyakoze nti naye omuntu wandaga nti alina empisa yeeyisa bubi siba nakissa kukola kyonna kikola ki kyetaagisiza kubanga naye aba akola ki aba yeeyisiza bubi kati ekizibu ekiriwo nti naaligenza naawe n'omusaayi mula ono kabeewo naku lumu 2 kubanga alina gy'alaga kino atavudde walayo Masaka ate byagenda okukolako agenda kufuna ndagamu nti byagenda okukolako oba ne tubyagala kukolako okutambula ogende wabweru kansabe oba nga alina smartphone tandabangako abantu abasinga balina smartphone simanye oba nengenda nga nkyusize ndabika smartphone agiina naye olw'empisa zembi z'ayina nze era nkakasa byatera okulaba tayagala kulaba abantu bayamba abantu tasobola kubanga alaba abantu abayamba abantu kubanga empisa zembi z'ayina omukyala yajja mu makomo naye ng'alina ekigendererwa yajja ng'alina ekigendererwa neetagisa okugenda ng'engeri gye nnyambaddemu nga nkyusiza endabika yange okyusekyuseemu kati awo anti kati ekizibu ekiri nti osobola naawe n'ogamba nti munange ono omulamu naye avuddeyo Masaka naye abaka batomumanyi ye gundi naye kati nze kyenja okukola madamu Rosette muganda mutubonamu kwatute kubanga abakimanyi siri muganda kati ngenda okugamba nti nze nja kusooka okwogera ne muganda wange mugambe kubanga engeri bannaffe bonabona gye baamukyawa nze njogerako naye nze nninnyako ewuwe abasinga baamukyawa olw'empisa olw'embeera omukyalo ono ze yamuteekamu yamukyusa anti buli omu yeebuuza ye si musajja tasobola kuyimirira lwaki aleka omukazi n'amwonoona bw'atyo lwaki aleka omukazi n'amusiriwaza bw'atyo kubanga omuntu omulogo nga bwadde akutandisira ku nubungo mpola mpola oba tolina kise tolakiza kwekolera tosobola kati tasobola kati bwatyo bwe yali si bwe yali twali tuteesa lwaki yakyuka n'omukyala yali amwagala n'abaana be ng'abalabirira ng'abafaako naye twewuunya engeri gye yajja omutima ku baana kyokka n'abiita omwana omukazi gwe yajja naye tugamba yali yamumuzaalamu dde eyo nga tetumanyi kubanga bitusobedde okubanga omukazi tazaala okuva lwe yajja naye ng'ate mwannyinaffe abiita omwana oli bw'omulaba oba wuwe nga baba wammwe omuwulira mutya mpozi madamu Rosette nga tulimala kufuna ssente ne tumutwala ku DNA kuba omukyala yajja naye nga ye alaga mwana wa mukazi sigama nti waani omwana yajja naye olubereberye nga yakamuleeta iffe mwannyinaffe teyamutwanjulirako nti oba ono omwana wange yakitugambako yalibadde abagamba wabula yagamba naye mwana twamubuuzanga naye mwana yatugambanga naye mwana bwatyo bwe yatugamba wamukyala kitegeera mwana yalaka mwana wa mukyala naye yamukyusa tayimingi yonna n'agijja ku bano baazaala n'agiteeka ku ono omwana gw'atazaala ye mwana gw'atunuulira n'okusoma asoma era mwana asitama ku ntebe wano n'abuuza madamu Rosette asitama ku ntebe wano ng'abuuza naye buno obwammwe bujja olabe kati nze mwannyina fone engeri gye nasigala nga twogera badde njagala mugambe nti munnange baaba wange omanyi nti ye nina mukwano gwange ajja alinako gy'alaga naye ewange wano nga bwe wali ewafunda badde nsaba ajja asuleko wano ewa ennaku nga 2 naye mukyala we ogenda mumugamba nti muganda waffe ogenda mumugamba nti muganda waffe ajja kukkiriza nja mumukwata bulungi
ebijagala babimulisa naye babibalisa naye basigalamu akategeera akatonoto akamunyeenya kati nga bwe nagambye nti abasinga bonna bamukyawa nze ansekerako kuba nze mmanyi okubikkako naye era nagambye nze engeri gye nti nze mbikkako ne nninya mu maka ako nze nyina okununula abaana abo abalala baŋŋamba gwe gwomanyi tunka n'amaka ga gundi ffe twagata bw'aba nga ye abazaala bamuwunza kati ffe tukole tutya kati nze nagambye nja gguluba nabo nga weekiri nti nja gguluba nabo nja kibeeramu Madam Rosette nja kibeeramu obala omutima ogwo eriyo ne basenga nga tebaagala kumanya azino nga ziyina kati ne Madam Rosette bw'obeera nga naawe oli muzadde obeera owulira nga kikuluma n'ogamba we bukyenkyanga bange kati si buli maama nti aba muzadde kati gwe baganda bala bafaayo si bonna nti bafaayo kale ndozala kuba tinange nyina ebizibu byange ng'omuntu bye sikugambye nga nze naye olwaleero mbadde nkyayagala ky'abaana ba mwannyinazi bwe ndimala obbanunula nange ndikubuulira ebyange kati ndowooza nze engeri gye mpira nga nange nyina ebizibu ebyange yensonga lwaki nnumiziddwa nnyo ku baana ba mwannyinaze bano bwe ndimala obbanunula nange nditandika ku byange obala omutima ogwo banaye si byangu Madam Rosette si byangu abagamba akangende ku byange nange nyina ebizibu byange akole bwenti naye sooka onnule abaana ba muganda wange nange ndikutuuza n'enkunyumiza si byangu Madam Rosette ate ekikuluze mukyala we twali tukwatagana bannange mukyala oli twali tukwatagana yafa yali mukyala mulungi yali mukyala mulungi Madam Rosette era bane bagambye ekitaakule kubanga yali mukyala mulungi nga yeeyisa bulungi buli omu ng'amuwa ekitiibwa kye kimusaanira mukyala gw'otula naye ne muteesa ne munyumya kati mbutuufu bwe ndaba nga ndeka abaana be era ne baganda bwe bwe bajja kale ndoza batwalinga mu myaka gye gimu bwe bamuwasiza era ne baganda be bwe bajja baganda b'omugenzi era bajja wange abaana abaana babaaba aba baagala n'obbalabako ne baba balemesa obbalabako omukyala oli akkiriza akaana akakawala yati kagendeko kuba mama bakabato oli mukozi we aveewo siya oli atuula waka n'asosola enjala omwana oli n'akola emirimu okubala bukedde mpaka lwe buzibye ate akalenzi kasinga kukola ki kano akalenzi ka miggo gwe mulimu teri kuzannya akakuba emiggo akakuba emiggo n'akatuma n'akakusa kikatasobola kukola ono asena amazzi asobola okugaleeta namugamba lula olubalaza terwatukudde ekyo kituma ky'amazzi kiyiwe ku lubalaza kyonna akiyiweko wooli nno otudde tafudde nayo wazzeewoko wooli tugamba bawalabu balina ebitima mukwano ne muno mu Uganda mwebali guba mutima gwamu agasena n'amukutisa akabalaza lwaki abantu mu tebalina mitima ng'olusi tewaddugala naye n'amulagira agayiwe yiwa ku lubalaza awo tolabye nti enkoko yagenze ku lubalaza awo ekidomola kiramba kiyiire ku lubalaza enkoko wakiradde yaleeta amalala banange tulabye ebintu bino munsi yabokonababusoba bafuna mungi Madam Rosette nze simanyi kyenyinza kugamba simanyi Madam Rosette simanyi otula wansi n'osirikira bw'oti n'ogala naye bannange kiki nnyo n'ogamba kiki nnyo ate tewali kintu kiruma mu bulamu bwansi nga kulaba mbeera oba ekintu kiba kihappeninga nga tolina busobozi busobozi bannange Madam Rosette ekintu ekyo kiruma kaseera nyanentula neŋŋamba nti nga nsobola okugyawo abaana abo ne mbatwala ewange nange ewange nawo we mbatwala nga wafunda Madam Rosette ye maama obatwale ye mwannyuka anakukkiriza okubeera nabo ng'eri ndogoyi omuwala ndogoyi evaawo ng'eragawo yayoleza owono gwe yajja naye yamwoleza engoye yayoza ez'amaama ko kabeesizaako katya kakawala oyo omuwala gwe yajja naye nakugambye dde atula ku ntebe n'abuuza n'amala gwe ate nze saafunye caayi abanga agamba nti ye wali flasika talabawo oba wali ekikopo talabawo bamutabulire bamumuleetere mwana naakuze emyaka kati alinga mu 10 okimanyi mbona ebiseera ebisinga bano ba step mothers bakola ensobi ne batulugunya abaana b'abantu abalala
ate abaana baabwe ne batabayigiriza mirimu. Kati abaana abo balaba mu maaso eyo kizibu kya kulemererwa obulamu bwansi. Naye ate abaana abaabwe tebana gye balagira bakomekera bati obulamu nga bukoze eki. Era naffe tumulaba omwana we naye muwala. Muwala. Ebyo byamukola. Eno Uganda ogiraba Madam Rosette abaana b'abantu basomye naye tebalaba mirimu. Kati ajja kulowooza nti owuwe asomye munnange ensi egenda mwanguyira. Naye bw'anaaba talina kyamanyi ku nsi kuno ensi tejja mwanguyira. Ensi tejja mwanguyira nga bw'abirowooza. Tejja mwanguyira. Naye Madam Rosette zetiraga kujjayo baana ba mwannyinaze. Kambuuze bannange abandaba. Njagala kano akatambi mu kasharing katuuke ku buli muntu yenna ali eyo. Oba oli awo kajja kutuuka kwabo abantu abalina emize emibi n'empisa embi. Bannange obanga omwana wa bbaawo nga tomwagala tosobola mulabirira, tosobola kumuyisa ng'omwana owuwo. Lwaki ggwe oba okkiriza okubeera naye? Era muli n'enkubuuza nti ggwe lwaki obeera ogenda mu maaso n'obeera nga otulugunya abaana abo? Okwala vidiyo igwe lwaki oba ogenda mu maaso n'obeera nga otulugunya abaana b'abantu? Muli kiteeke mutima ogambe nti singa omwana yabadde owange yakola ki? Gwe batulugunya okiteekemuko muki? Kubanga kyemmanyi bw'obanga naawe oli maama ozadde omwana omanyi kye bayita omwana okuyingira mu lubuto najja ng'akula for over 9 months n'omuzaalira mu bulumi, omala omuzaalira mu bulumi ate n'okola ki? N'omuzaala n'omukuliza mu bulumi. Wano we neebuuza mmwe bamaama bakola egy'emize gyonna mubbi omwana wamu n'omuteekamu agadagala n'omukola kyo n'omukola kiri, we neebuuliza mu abaana tebaabaluma, embuzi zaabaluma, mmwe temulina mitima gya buzadde n'okwebuuza nti bannange wabanga wange muli nyinza kuwulira nti abo muli mitima gyammwe temwebuuza. Nze nkolimira buli muntu, si step mother yekka wabula nkolimira buli muntu ng'olina omwana wa muno naye ng'omuyisa bubi. Omwana muno ng'omuliisa eddagala, omwana muno ng'omucunya, ng'omulinako obusungu ku mutima. Bw'obanga osazeewo okubeera n'omwana nga si wuwo, beeramu n'omutima omuzadde wadde omwana alina empisa embi wadde akola ki? Funa engeri gy'osobola omubuulira. Owulira ng'akulemye n'owulira nti nnaakulemye oba mulimu n'abaana bazibuzibu gamba simusobola kamuzzeeyo ewaabwe. Kamuzzeeyo gy'alina okubeera. Okusobola okudda ku mwana ono omulisa ebidagala n'omuwuuza n'okola ki? Naye neebuuza abaana ne boononera future ne muboonona ne mubagadagala ne mubawuuza. Madam Rosette nze n'abakazi abo abakunze abasajja n'owunza omusajja ajja omutima ku baana bannange nabo balimba. Madam Rosette bannange balimba, bakola bubi nnyo, bakola bubi nnyo. Omusajja akuleese naawe olina omwana ate omukyaya b'omusanze nabo kiki ennyo, kiki ennyo. Ne bali baba baana mama waabwe tomusanzeewo yafa dda taliiwo, tugenda basuulira ani? Tugenda basuulira ani nga maama taliiwo? Togamba nti nfumba n'ono taliiwo, naye nga nammwe mujja kufa bannange, nga nammwe mujja kufa. Ate mujja kufa Katonda ono alina engeri gy'asasulamu, mujja kufa. Wadde abaana bammwe bajja kuba bakuze naye abaana bammwe abaana be banaazala bazzukulu bammwe basange bye mwakolanga, basange empisa zammwe ez'embi. Oba butalowooza naye mmwe emitima emibi mugijja wa? Ngere neebuuza kuba sati muganda ndowooza nengamba yesiganye omusajja wange agenze n'akwana ebbali n'aleeta omwana. Omwana lwaki wemba waakulwana bikonde bikuba bikuyitemu bikukira eri aba musajja wange. Omwana ono oba otulugunya wakyataliyo mulyammwe. N'omusajja n'onamuva n'okola ki? Yamuzaala mukola ki? Yamuzaala kyaggwa tomala abatakyaddayo. Kusobola kulera mwana oyo jagamba taata omugambe munaffe omwana oyo omukola ki? Gy'omuteeka. Naye wembanga nyinamu omutima guli ogamba nti kansobola okulera omwana ng'omwana owange nga bwe ngenda okulera Hama kambeere naye. Naye mmwe emitima ffe gitalowooza ko ali munda muffe ffe tukaabana mangu tulabula bina kitubu oti amaziga ne gakula okuta omutima ne wulira bamukola ki? Mujja emitima ebibi mugisuubula wa? Mugijja wajja ssente mmeka mugifunamu mmeka? Ekyo kyo kyebuuza. Madam Rosette nze abakyala bansobera, abakyala bansobera. Ate kankubuulire kino, abakazi ffe tukyasinza emitima emibi, emitima emikuusa, emitima emivundu, emitima emitemu mu bulamu bw'ensi. Kubanga gye bane gye bulaga kizibu nnyo omusajja omukazi ajja n'omwana mu maka
ate y'omusajja n'atakiwulanga kiki nga kikulu n'akireka bulesawo n'agamba naye namutwalanga mwana talina buzibu n'oba ayita buli kimu kyonna kyonna omwana yakola bonna n'abawanga naye ffe abaana abakazi kiki niye gwe n'osanga abaana b'omusajja n'owulira nga tobaagala n'owulira gwe nga tobaagala kyokka abaana ng'obasanze waka waabwe kale mbabuulire ng'obasanze waka buli waabwe muzadde ng'omanyi nti oli maama ate oli mugumba nga ali ozaddeko omugumba ayinza okuba nga tamanyi bubi bwa mwana ate naye sagala mwogerere bubi kubanga Madam Rosette eriyo n'abagumba nga baagala abaana nga baagala abaana kuba ne kuno nnyinako gwe mmanyi ayagala abaana nze nali simanyi nakumanya talina mwana ku nsi naye ayagala abaana b'abannyina ayina akaana ke yalonda obulonzi naye talina nabwakayita yakajja mu mbeera nga kakeera mu mpewo bakasuula awo ne kasitama awo n'akalonda naye kati kalina buli kirungi kasoma akalabirira neyakazaala bwakalaba ayinza okukeerabira nti keeko sikulimba Madam Rosette bazadde abo abalabirira abaana baabwe bennyini abasulirira abaana baabwe abazadde nga gwewamwezaalira abazadde nabo kikaaki abo nabo bannema okutegeera kubanga nabo gye bali kuba kati oyo omwana gwenjogerako omuwala yakeera nga n'amuleeta n'amusuula awo mbw'amusuulira taata we nga wabbooda naye nga amuleeta n'amusuula awo n'agenda nga mumalirivu nalabako n'owa takisi ng'akaana atambula nako mu takisi waliwo n'omwana yali ku mukutu kigwe nalaba ng'anyumya n'agamba nze nakula ne taata mu takisi ng'akatuuza wano eno mugundi wano watuuzaawo gundi ng'akatuuza wano mugundi katuuza wano magulu ge wano n'akola kinga akato kava myaka egyo ebiri mpaka we yakula ng'asoboleka ewaka yekka naye ng'omukazi kati ekisooka oli omuvuka Madam Rosette yali yakuzibwa stepmother nga stepmother yamubonyaabonya nga talina nnyina kati bwe yafunyisa omuwala obuto omuwala yali asoma abawa b'omuwala ne bamuwa omwana muwala waabwe addeyo asome n'agamba nkwate omwana mutwalire stepmother nga nange yambonyaabonya kati ate akaana agenda kakolaki n'alyoka ayiriba n'akaana n'ayiriba n'akaana naye Madam Rosette kankulire maama owe yali yafa naye kankubuulira akaana kaali kaweza emyaka ng'egi ena mukwano gwe abavuka baali ba mukwano babiri mu takisi kati mukwano gwe omu n'awasa bwe yawasa akawala Madam Rosette yo sitole gyekunyuza nali nkyali muto kati omuvuka oyo yawasa akawala nga nenkana nako bino abavuka bye bawasawasa obuwala obuto akawala ako ne kagamba bakawa akaana ako kabeere nako naye Madam Rosette akawala kali kabonyaabonya akaana kyokka nga tukyalina abaana kubanza ejjukira ali mu ppaka ya P7 akawala kali kabonyaabonya akaana ne nga kati kano bwe kalikula bambi oli omulezi ng'afaayo nananyuka n'aleeta omugaati naye ng'enkeera bwe bagumalawo bwe bakawa obuwi ssente nti mujja kugula ebyokunywera ku caayi tekagula omwana kamusiibya njala kati bambi akaana olw'okuba kaasiibanga njala omuwala oyaddiranga n'afumba omuceere n'agutereka n'alinda boyfriend waakomewo amulage nti no baalidde kumbe tebaalidde ssente yaziterese emmere gye yafumbye ya kyaggulo kati omulenzi yamugamba nga jangu tulye ffe twalidde dda n'omwana twalidde dda kumbe omwana talina kye yaalidde kati akaana kaakiranga ne kakwatamu ng'enjala ekaluma n'agamba nga kankule kano akaana kabbi tweyitanga amannya baamuyitanga Naaki nga tinze nabeeranga sisita wange nga bampita maama muto kati nga Naaki ajjana nga maama muto nkuwulire kano akaana kabbi akaana kakutte mu muceere kali mwena Madam Rosette naye nga kakwatangamu lwa njala nga si buddi bannange lumu omuwala oyo yasiika amagi n'agateekamu kaamulali Madam Rosette omutima omubi guva lubereberye ng'omuntu agwina kati balirira oyo omuwala akaana ako tekaali kaana kamujjawo wabula baali bamuwa ne ssente okukalabirira ng'era omulenzi asanyusa amanyaawo nyobeera yes ng'amanyi awo nyobera n'akaana ke mu takisi kali wali wa mukwano gwe ng'amanyi kali comfortable nnyo maama yakasiikira eggi n'akateramu kaamulali bannaye Madam Rosette Madam Rosette buli mukazi asana yeekuliza omwana we kankuwulire buli mukazi asana neyeekuliza maama wange oyo omugave bannaye mwagala nnyo nabukalujjeeni mukadde anzaala maama oyo muwa omwana wange nenga nebaka nti asobola okulabya omwana wange n'okusinga nze namwana ule n'okusinga nze naye neegomba nnyo nenkula n'omwana wange nebuuza omwana wange nze nyina baganda bange bonna sirina muganda gwe asobola kuba mwana wange naye ndowooza olaba abamu baganda babuuza Rosette nga wetala n'omwana tolina gwolekera mwana
nti ne wako mwana nyambako ewaka ntyo mulekera omwana wange disaazo bani komawo ne mama ne komawo n'omwana wange wakajja ali omwana anyambako naye kati ngamba so omwana wange namulekayo saazo no singa mpulira ntya singa owulira otyanga toli naye nga kimanyi ndi wakuddayo mangu nefuna bizinesi ayo yankwatamu nenindamuuko tuba tukyalizamuko ngenda ngamba ajja kuddayo olukubanga bo muzikoze eki nga zitandise entalo eziriyo nina kati zininga zasiriseemu naye kati mazima ddala njagala ombuulire ng'omwana wali wamulekayo singa ndi ku kiro zetu singa ne bino mbikola singa nyina obudde bwamwe nakyo sobola kwongerako ng'omwana ali mabega tolinakyo sobola kwongerako nga ali ne muganda wange kubanga baganda bange bonna bamanyi endya n'eki n'ensula okuleka mpozi kubanga baganda bange kugamba simanyi mweza nakugamba kubanga osobola okumanya omuntu tizo omwana agenda obagambye nti kati pipi yamulina nze sobola kubanga obwandi nga nabaga genda okuddamu okumupimako ku kiro nga tisiyongeddeko mu wiiki ng'emubanga mu mwezi nga yeeyongeddeko n'okusinga ate gwe lw'oli naye bannange ekyo kyebalire Katonda nga okitegeera nkino soka kinyirira kira kirabika bulungi nnyo bannange mukyebalire Katonda ababeere bannyinange neŋŋamba okuleka mpozi nti bakazi ba bannyinange be bayinza okukola kikubeeramu n'embeera ne bandabirira bubi omwana kuba kati bo soba beesiga soba kulimba kubanga sibamanyi tokuze nabo tobategeera ne baganda bange bamanya 100%. Sister Annie muwa omwana wange Sister Annie abeeko kyamukola kyonna tasobola mboba wiiti oba ani tekisoboka naye era nti nze nyina abantu basobola naye omwana wange nzunga naye nembeera ne Uganda nenzija naye ne mugamba muwadde jjajja bamuwadde andi bamuwadde andi nagwe oddayo n'osituka n'omwana oli mutuufu nze omwana owanga kakana kenyina kakabiri tinga bw'okalaba oli mutuufu Madam Rosette kati nze nkwadde sitole nga twali bato naye omuwala oli yaliisa omwana wa munyeka obulamu kulenda omwana wange ng'akula njagala omwana wange at least nti kyonna kisobola okubeerawo omwana wange asobola okwetegerera kino batali wa jjajja nataba batali wa sister nga nalina gyali ng'asobola okukola ki n'amanya nti kati waneeno nga yeeyimiririrawo nze nalabanga mama wange ng'asaba essaala kuva dda yagamba Mukama Katonda nkusaba onyamba abaana bange bano benzadde omwana wange mama ffenna yatuzaala saaswalira n'atumala nayo kubanga tuli peace 12 abaseka bazita peace dazini mama dazini yatuzaala n'agiteeka wali ku mwana yasembayo naye wemusenkana mukazi mukulu kuba kati tetwenkanankana ati abaana abawala bwe mukula mutuuka mwenene mbeera nga omwana asembayo hawa bw'omusanga kati oludde muntu mukulu ali mu sayizi zaffe mama yagamba Mukama tata nsaba nnyo omwana wange onaasembayo ntuuke okubanga asobola okwerabirira yeeyoleza engoye yeefumbira emmere we ndituuka awo kati saa zino mama Mukama yakimukolera kati ali mu magoba esaala ze yasaba Katonda yazaalikula dda kuza abaana bange mu ngalo zange bweziti nze senga wange yantolako banga teri alidde ne mama yakaba kataafe wasanga nabonawo kufa bufi ngenda okudda ewa mama nagamba kiki siriddamu gaba mwana bannange abantu babi nnyo kiki ekikubonyabonyesa omwana wa mwanyiyoko kati wewe bakulaba ng'oli bwoti tobalaba nga bayaayaana munnange tuve ku gundi tuve twogera ku bagundi boka mu ba step mother mukwano si ba step mother bokabakyamu nga bweyogedde oyo omuwala si step mother yali afunamu akasente ng'ate afuna n'akasente naye omwana yamusiikiranga ejje lirimu kamulali ku myaka ena n'ali musimbula bw'amuvumula bubbi kyokka ng'obubbi yabumuleetera okumusiibya enjala okuva ku makya mpaka lwaggulu mpaka kiro we banaalira ekyeggulu ng'ate ebyokulya baabimuwadde ssente n'azitoola nze abantu benkolimira mu bulamu bw'ensi be bano ba step mothers ababunyabunya abaana b'abannaabwe nsaba Mukama Katonda nammwe abaana bammwe babazukulu bibatuukeko n'abaana b'abaana bammwe era njagala nga gy'olyeyo ng'okikola omanyi stories zino zetukola tuzaagala nnyo zikola nze oli lwampita ng'oggyeko kyokuba kino njagala mununula oba muyambako njagala nnyo ne story ebeera ekyokuyiga eri abaki abalala nga bwe tugisindika tugenda kumugera ku muntu omu tugeragane ku muntu oyo abikola wabanga alinamu ku mutima ng'ategeera ajja kuddirira agamba owaaye kanneekole ki kanneekube mutima era kibola nga njagala nnyo omuntu yalinga n'abashalizi nawe ojja kuba okoze paati nnene nnyo abaana bammwe be babonaabona abaana bali bagenda zitomanyi amasimu genfuna g'abaana bakadaama
naye ntuuka nenkaaba neŋŋamba Mukama oba ompe ssente nzimbiye ekizimbe nga kinene kiyumba nkwate abana bakadama bonna mbakuba omwo ate sinfune abakozi ababalabirira ababaliisa mbagambe mwete fiizi obala bagende bakoleki agenda ogenda nga gwamulekedde amanya amwesiga obusobozi mbulina ng'amanya amwesiga eno ntya Katonda okumpa ekibonerezo n'enfa omwana ava kunkuya twogera eddakiika amalindi 40 olwedde wampisa edda era nendireyinga eddakiika 40 nga luli ku simu twogera naye nga ndi maziga meereere naye kati munange Rozeti kiri bwe kiti nanyumiza ebintu binnyo ku baana be kadama yabudabi gyakolera webale kufeesinga bintu bino mugina emyaka bannaye Mukama ayongera akuwangaaze webale bambi byemulabako wano byebitono naye ebintu abatunaba nsanyuse madamu Rozeti okubanga akwise nojja bannaye nina ennaku naye mpulira nga nsanyuse mpulira nga mpewedde ku mutima gwange mpulira nga ntoolokoseke nkulabye nkakasa nga bannange Mukama webale Mama Bikira Maria webale kunnyamba mukyalo ono n'asobola okujja bannange webale Mukama webale okubanga omukyalo ono asobodde okujja bannange Mukama nkwebaza kakasa nga abaana ba mwannyina tebagenda kuyambibwa kwebaza Mukama tukomekereza nga ngenda kugendayo nga mulamu ogeragendayo nga mulamu madamu Rozeti ogeragendayo nga mulamu naye nga nja kusooka kubuuliramu mwannyinaze nja kusooka mubuuliramu kati bwe tunaatuukawo wali oli ajja kuba amanyi ajja kuba mumwegenderezaamu nga alabye omuntu gwatalabangako naye oli omukyala empisa embi z'alina tesobola kwebikkako wadde tasobola kubikkako era nange namumanyiira naye era otuukawo bwakano ekirala nzija kulekayo obuntu bwange nga amaze obuseti wanyina obuseti nga nfuluma mukugendako wakatamu bagwa nga tubiraba leka enseera abe naye ayanikibwe azima tudiringe naye mbadde nkyagamba abantu ba step mothers ababulinabunya abana babannammwe nammwe abakazi abafuna embulu ne muzijjamu nodira omwana n'akula omwana n'azaala n'omusuula nawe nobanaa tona budde bwa mwana tubalaba abakazi bali eyo nagera nanywa nakola tetalina langi ya mwana watayagala kumanya wenandibba kulimira nammwe abadda ku baana babanneyiba ne mbayisa bubi ne mukola ki ne muloga abaana ne mukola ki nammwe abesasuliza abaana ate madamu Rozeti waliyo n'abantu abegomba obwegombi omwana w'omuntu naye n'amukola ekikyamu mu bitundu bino nyinayo n'omuntu gwe nawulira oli agenda n'ogumwana w'omuntu wamwana we n'afiira waggulu ku gundi ku byuma ku byuma bya mpalana ez'abakulu n'otwaliramu omwana kati omwana waggulu atuuka yali n'afiira eyo waggulu madamu Rozeti omwana oyo yali alinnye ku kayembe waggulu naye ffenna kyatulema okutegeera kuba akayembe tekawagukako ttabi naye okuddayo okwekanga omwana ng'ali ku byuma waggulu nga agiraba yagwako bw'ati ebyuma ne bimuyitamu bwe biti naye oluvannyuma tugenda okuwulira mu nnaku ey'ekitalo ng'ate abantu banyumya mbw ate zaabadde empalana z'abantu mbw ate simanya banneyiba nekirala nkolimira abasamize oba abalogo oba bana basawo abaganda abawa eddagala abantu okutemula okutta abantu omusawo gwenzikirizamu ye muntu avumula loga tinakola naye eddagala lwaki omuntu nga lyakutta mazima ddala ng'agenda kutta naye nga nabe tutegedde omuntu gw'agenda olaba nabatukola obubi olaba totegedde yakola ki soka owulire yakola ki omanye ddala kituufu kisaanidde ekisaanidde kitya olina obuvunaanyizibwa obutwala obulamu bw'omuntu naffe tunyiiga naye ffe tubajjawo ate ngaoluusi oyinza n'obusobozi obujjawo omuntu naye Rozeti nze nyina obuyinza nzijjawo nti obulamu bw'omuntu kale niwaba nga nkoze eki mpozi ngompiti nzitidde owange olaba munnaye ne madamu Rozeti bw'oba tolina mutima gutta akuttira omuntu on'omukwasa Katonda era munnange akuttira omuntu on'omukwasa Katonda kasitobera nga gwe tolina mutima tagenda kudda Mukama gwasinga okumanya n'obikwasa Katonda aliwo omuntu omulala kale mwenna abantu nga mutwalidde wamu ab'emitima emibi nammwe abaloga bannammwe tolina kye babakoze nammwe ababba bannammwe byonna bye mukola byonna Mukama Katonda abakulimire
Bana ngene osibako limira kahondo mulaba. Teyebase amanyi omulimu. Kama teyebaka Madam Rosette. Notulekaana Kama kati njagala mukolere bye mukolanga mukimanyi. Ate Mukama agoba nsonga. Mukama agoba nsonga. Si musawo Omuganda agoba ssente. Mukama agoba nsonga. Musawo Omuganda yagoba ssente. Afa ssente. Ne Mukama yagoba ki? Agoba nsonga. Ngusibule mama. Bannange Madam Rosette. Twogedde kuno nakuli nene mwana agakwaya ddaki ekikopo kya caayi yadde otuze waka wano naye nga Madam Rosette bane sina kye ngenda kuwa nti oba nnyina ssente sirina kye nnina naye nange nsaba onnyambe banne nga bwe ndaba bw'oyamba abalala nga bw'oyamba abalala n'obiyingiramu entalo eziggwa Madam Rosette ntaasa abaana ba mwannyinaze ntaasa abaana ba mukwano gwange omukyala yali mukwano gwange bannange naye n'abeewaabwe bakaabira nze baŋŋamba tuyambe muula abaana ba muganda waffe wakiri sayidi ya mama waabwe yo yandibatitte naye omukyala ono kye yakola omwami sayidi yo tebafiirayo bafaayo bandifuddeyo naye bannange mwannyinaffe kye baamukola mwannyinaffe kye baamukola takkiriza abaana yadde bagende okukyala oba jjajja waabwe azaala mama waabwe gy'ali naye agamba bannange abaana b'omwana wange kati era nange ekisinza okumpaliriza ennyo okukunoonya kulaba nti gwe osobola okunnyamba kubanga nabali balaajanira nze baŋŋamba bannaye mukole ekisoboka naffe abaana oba mwe temubasobola wakiri mubaweffe naye basobola okuvaayo yabagaanira kati balaba ono omukulu yamulemesa okusoma balabira ddala nga n'akato tekagenda kusoma tekagenda kusoma yakibogwe kali awo leero kagenze oli tekagenda ate sadi tamu egenda okutuuka mu ate simanya kakoma mu fast tamu okusoma ogwo omwaka nga kasigala mu kibiina mwe kali nga bw'omanya eby'abaana abalenzi nti bo tebakula kitegeera emyaka gigenda kutambulira awo nga tutasobodde yadde okuva mu pulayimale ono omuwala yeetwalivaako oba Katonda bw'anaatuyamba aliyigayo ebyo eky'omutwe kyonna kubanga byo ebyokusoma kati byakomaawo kuba yamutuuliza ddala n'amugja mu ssomero ye mukozi ewaka yozandabirira fumba byofumbye tebiwoomye kwata empi obwo bwe bulamu maid wabula kati abeera slave atasasulwa ali slave si maid kati ngenda okukola kangende nzikirire oluzi olwo nsobola okubuuza baluyitawo ku Nankinga badde mpiteema nga nzijja bweti waliwo oluzi lwendabye nga lwabidumo olwo lwennyini luliko abantu bangi oluzi era luli mu bantu naye luliwo oluzi lumu olw'eggulo luno abantu babaayo nga bayitirivu bwe bati ate si luzi lulungi nnyo wala nnyo gyayita okudda naye bannange omwana amusindika kafaanana katya kawala keeru katonotono naye nga kyali kyana kinene Madam Rosette nga kyeru nga kyafaanana maama waakyo naye kati konna kati ni bwe kati obadde nteesa ogala just okunterekerako just onsongereko obusongezi kubanga wabanga azze nawe ogende okola ebyo byokubanga baasi nange sinyinza obutamumanya era tojja kukamanya ng'osanzeeyo bangi era tuba tulina okugenda ffenna genda ondagewo wabanga azze ongambe nti yooli bujjasi ogende okola ebibyo ndabika nasikiriza okwogera nange kajja kukkiriza naye katya nnyo abantu bwe bakalabirako wonna wonna nga kalina omuntu aba afudde kale bananga batulaba nkomekereze nga mbajjukiza ekizibu ekyanyondo Glim banange kikola bulungi nnyo era nga njagala okubategeeza bakiransi baffe aba India tubadde tulina kufuna we kubanga tubaweereza ebintu kubanga DH tebadde yabbeeyimuko ng'ebalemesa twafunye engeri gisobola okubaweerezaamu ebintu India ate kasinda kasaamusaamu ne mubifuna banange mwekoleko bamaama mwekoleko bataata tulina eddagala lingi nnyo ery'enjawulo ng'oggyeko skin products tulina bedroom products tulina ez'abaami ez'abakyala tubeera n'eddagala linene omukyala wala kushepinga omukyala wala kwekolako olabike ng'omukyala eri abo abakyakula ssajja tulina eddagala ery'enjawulo olina infections olina ebikusumbuwasumbuwa ng'omuntu osobola okugenda mu periods ate esegende zikuluma twala tugende olubuto lukuluma aluma lukutuuseko lugezze teweetegere olina ebisavusavu banange tulina buli kika kya ddagala ate nga kikulya ddala bulungi tusooka kubikola kiri testinga ntugamba yes bina bikola kibeera bikola then Nyondo Estate Experts abali kusevinga naffe ebya poloti
bannange mwebale kutwesiga ate era nga kino bagamba titeri muntu n'omu ali mu nnyondo estate expert agenda kuba disappointinga tulumirirwa abantu nga bw'okiwulira kubanga tumanyi engeri gye muyitamu kubanga munoonya akasente ako naffe twali tukoze kuba naffe tukola tumanyi obuzibu bw'okirimu so temutyanga abaana abantu bwe babbako ssente oli n'abalimbalimba n'akola ki kubanga yefe abamu kubalwanyisa abantu abo ababa babbako ssente zammwe kati tetusuubira kubeera ate kubeera be bamu naffe tabakola ki ababba tetubanga ffe tulwanyisa ababba ate ejja kuba kyanjawulo ate naffe kubanga ffe tukola ki neeraba ntya Rosette ku Caviton neeraba ntya nga ndi ku SB4 neeraba ntya nga ndi wa Vicky nga ndi ku trendinga nti Rosette ndi ate munnange kino so ng'oggyeko n'ebyo nti si kyentidde omutima ogwange si gwa bubbi si gwa bufeere bwe natondebwa kubanga ekisooka gulumirirwa omuntu nti nnumirirwa n'oyo atalina kyampadde atalina kyakoze atalina kyagenda kumpa kati ate lwaki mba nkuddako n'enkulivula akasente so mbeere beesimbu then nensembyayo Nyondo Skilling School tunaatera okutandika baganda bange mujje muyige ebintu eby'omuntu eby'emikono so that kigenda kuba nga kikuyambako nti ozimba future yo nga ntangavu olina mwana ogwa tusomese mujje ebisale weebiri ebyabamufuna mpola n'ababeddemu abagamba twesobola however packages ziba zikyukamuuko olw'ensasula oba olw'obusobozi ndowooza munzikirize mbagambe nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oba mukama waffe yeebazibwe aweebwe ekitiibwa n'ettendo amina tweyanzizanye Madamu Rosette tweyanzi ye nawe bali mutima omulungi munnaye ekitiibwa kya Mukama si bonna nti bafaayo ekitiibwa kya Mukama ate olina empisa Mukama musajja neyakwasa yeesimbye twagala naye Madamu Rosette akubyewo akakube alabika kyayitamu yakimanyi bafunoonya omulala kyagumiddeku oyo kyagumye kangira nguma bwe binannemanga ntuula nga mbivaako era munnange kale bannaye tweyanziza Madamu Rosette bannange weebale kujja bannange weebale siina kyakuwa Madamu Rosette siina munnange naye munnange weebale kukkiriza n'ojja era nsaba Mukama atukwatireko tukigguse kati tugende ku Rozi Mukama nga wali kijja kuggwa aya basi amama kakali kadduka tujja kaviirako emabega mpolampola n'esaawa zino tuli mu mwana muno ku Luzi mazima ddala obudde obukutte kama kadduka namu kati wakagwa mu mmotoka kale bakazi n'omuli babi abamala
yonna gyayita omwana omuwala obudde nakyo amazzi gaaki kawaferera. Kama kati masebo walako kama sebe kanengera bali kalowooza ki simanyi kalowooza katuddeko emabega obudde bunene obw'ekiro. Omwana obuwala wallahi singa mukazi gwe abadde nga yeggwe osobola okumutuma ssaawa zino amazzi gaakima gaaki gagaba bulamu oba ga bugagga. Abakazi enda zaabasala. Bannange abo obukolido omwana bw'ayita, bannange eno kolido, eno kolido omwana agiyitamu yekka obuwala obudde buno obw'amatumbi nga naawe okiyita maama naawe wazaala kale sirina ennaku abo obukolido omwana bwe yeenyigamu buli lunaku. Maama kabuka na myala, maama wafunda bitya myala just mataala maama kika kasasiro omwana w'omuntu gy'ava mu kakolido naye nga mwana muwala ekyo asobola okutumayo ewuwe ebidomola bibiri ne kabiri takatya. Abakazi muli babi, abakazi bagatima agabitira ne mufa bubi kyobula nga abamu mufa muli bagumba akiraba temwetaaga baana kugayisa gammwe agavundu. Nengera obulenzi obubeera awo omutunuulira bumulaba kati bumukwatira awo kale jjangu tugende tukwatako wantu wonna taata jangu kakati nfunye mukwano gwange yeggwe sikyo era onansonyiwa okugwira wadde sikumanyi sigenda kubba sigenda kulya naye njagala okubuuzabuuza anti kakati nyina kinjagala okulaba kyaba njagala okulaba manyi yakiraba kaseera kano kitegeera muganda wange omwana akulembedde gwe ndigoberera naye sooka olabe bino n'oluzi baluyita batya nankinga kira tuli katuufu gyantu tugende naye bantu balage wano ku mwala wamma balage ku mwala bagulaba tugende nafunyeyo ow'ekicuba natambudde bwomu kaakati leero n'oluzzi naye abantu basinga baweddeko oba batugamba muno oluzzi lwa muzimu lwa misambwa kituufu olwosanzeko omusota ati bagamba muno kyako omusota naye omusajja azze okusena jangu wano
kye kuno kamaama ati kakati so kunyumizemu katono nnyo oyo mwana omumanyi Simumanyi. Mulaba wano, mulaba ajja okusima amazzi emisana n'ekimutuntu n'ekiro. sokoleke asena emisana n'emituntu N'ekiro. nemututakwani sokoleke bangamba nobuzi lwa Nankinga wano Wanyoga zikyambira kwano katono nnyo baleta Nankinga kati Nankinga muntu Nankinga si muntu era guba musambwa. guba musambwa ekitegeeza buzi lwa musambwa ensonga lwaki baguyita Nankinga abantu bagenda basenamu amazzi tegana amazzi gabeera malungi Kubanga nsulo. ensulo ekitegeeza bamugenda okuganywa temukola ki N'otagafumba, you can just you drink. can just drink tegalina germs how sure are you tegalina germs Kubanga nyo naye siwala. Tolwalangako, Basaagala fuma drinking water. Nenzija wano neefuna amazzi and just drink. just drink bakiroke tolwalangako obeerawa Mbeera mu kikomere. osoma ali mu class ki Senior 5. senior 5 ekitegeeza gwe mwana wa mulodi tukima amazzi ye maama kamazeeko kano kakijjuzza kino kino kakijjuzza naye simanyi oba kuliko layiti olisomera kusomera ki Somerawo kitebe. nasomerawo kitebe so gwe tokima amazzi ye Nedda. obeera ng'otambula tambula kugendako ka boyfriend ko kikimanyi Oyo just mukwano gwange asoma naye. soma Era naye bwayo ali mu bbiri, nze ndi mu ttaano. ali mu bbiri nga wamudduka n'omuleka mangu mangu Nkaye kusoma ng'ayinza kwejalabi. leero otunkwe mwakeera okusoma nga baleza mukola ki Kwejalabi. mwejalabya baby girl oli otya maama nsobola okusomberako Yekusumbuwe. Yagataalako nga nagamanyira. ogamanyiira yagala kutwalirako ne kati kambuuze totyayo n'obudde Yamanyira munnaaye. Wamanyira. Nsooka ntyayo naye neetuuka n'enguma. kati waguma Gasaameka. wasaameka Namba nnina okukola ki? okukima amazzi okima emirundi emeka amazzi olunaku Siwala na kubala. gamba wallaahi Ebyo ddala. kati kambuuze ani agakutuma maama Naye maama tetumaze waffe. Tetumaze waffe yagantuma. gatuma gana amazzi gakola ki Olumu tuba tugakozesa olumu naye gabanga ebyagakozesa tebiriiwo naye ng'era gamba ogenda okimeeza osiimula akabalaza n'okima ne bagakozesa ne bagoonona era n'ogenda gamba oddeyo okime tokoowa koowa naye munaye bukolidde obwo bw'oyitamu bukolido bwonna waliyo enzikiza naye sina Otyamu? kyakukola ntyamu naye era sina kyakukola munaye kakati maama wo yakugoberera ng'ozze eno jangu kusulireko maama kale kika soko gye wano katono kakati mama kambeko ne kyenkugamba abazadde abayisa obubi abaana be batazaala obawa bubaka ki
ndina kugenda maama wange just ogala twakusudirako kiba kisobose just tukuguse kwali okujja kuwalira ebigundi naye njala kugerako nawe katono nnyo abazadde mawovaka nti abaana be bayisiza obubi because be babazaala in the future be bayinza obbayamba nga ne be bazaala bennyini tebalina kye babakoleddewo. Njagala statement eyo ogiddemu wa kamera sembera wano taata wange statement eno ono omwana agiveemu singa kyolegeze mu kalaiti awo tuba tulabika tekirina buzibu. Ddamu statement eyo. Abazadde abayisa abaana be batazaala abo abaana be batazaala in future be bayinza obbayamba ne basinga ne bali be bazaala so that kituyigiriza that in life buli omu olina okuyisa muntu bulungi n'oba tomuzaala n'oba kikube n'ensi ya ssanku like ekyukakyuka yeetooloola. Oyinza okugamba kampeere ono omwana wange ndaba yaninamu future n'oleka owamugyawo n'atabeera n'ogamba kibeerawo kinkolere oyo gw'oweeredde n'akula n'ayonooneka ate ono gwe wagamba abeere waka akola emirimu nga gw'oyagala okubira kwezeeyo ettaano za ssukaali. So obubaka bugende bonna abazadde ba step moms naye si buli step mom kati alina empisa embi. olina maama akuzaala oba Yeah, I'm with my mom. kati akuyisa atya Ampisa bulungi. kubanga yakuzaala Yeah. osuubira maama oyo singa abaalira omwana maama yina omwana gwe tazaala baamulera maama ku mutima gwe osuubira asobola okukulera obulungi omwana wa munne gwe tazaala. Yeah. Asobola. oba okyogera ntumanyi mutima gwa maama kuba gwakulaga omukwano kubanga yakuzaala. No, this like that. Ne mwene ensi mulimu omuntu ne woba obadde omuzaala ng'akulagirawo ekibeera. Oza abaana bameka abali eyo nga tebasoma naye nga bali mu maka g'abazadde baabwe. Okyogedde eyo pointi ogedde bulungi mukama oli otya munnange okutemawo nga tebannaba kukimako bamanyi okukimako obadde oluddeyo najja naakununyolera eddala okulabula binaffe osobola okufa emigga twagala tukulwisaawo embeera twagala tukusibyeko wano katono nnyo tukubuuzizaako waleeri mu maaso naye kati kambuuze ebintu byendaba bino eno kati amaaso gasitula otya mu bino kubanga nabayo wanene oba balage oyitaawo olinnya erinnyo eddawo bwoti ogenda eri lwakuba kino kati budde bwakiro kanjala nkunoonyeeko n'emisana abantu balabe ositwagolinga kyenkanawa okujja eno amazzi ebidomola ebibiri kubanga tulya naawe olabe mazima ddala obisitulira otya waneeno n'obigira n'omalage tubaire wana tugoberera mpalapala nga tomanyi obanga tulaze wano tutakusangawo sengawo sagala ogambe maama wo kintu kyonna ndotosa mugamba senga balina byeyambuuliddemu kujja bimanya oluvannyuma kubanga nyinza okugyako ewaka ewammwe n'embeera yekennaku mazzi tonotono njagala ndabe so maama tomugambako kyonna muntu gw'osanze sirika buli kimu ekikole ki okisirikire tuyinza nga tukugobera twasi ntujja wano twakusanzeewo obutakusangawo netukola ki ntukujja mu kkubo naakulengera ngamba wuuli nezija nkugobirako mpalapala yenadda mu mirimu gye nezija nkugobera paka wano waliwo ndabye ng'okyusa mabega tulabye nga nkugirako emabega olowoozezza ki nayebye ate banena nengera nga abantu abadde bantambulirako naye sikifuddeeko nnyo era nkyuse obutuufu nimala netambulira neneyongerayo pakuluzi kale kamera yaffe gijja eyo nedda mpaka naye mbalage egundi eno navaayo so lwakuba tino obudde bwakiro nja kufuna nkadde nzijeko nkole ki mbalage naye nga omwana wagenda okuyita tambule agende okiraba maama wange kati kankubuuze gwe maama wo mubeerawo kumpi gw'okima amazzi ga wano wali ogakimyeko Yali nakimye. iddi Omwami omusajja akikimira mu kikomera katwala owalwawo ate nga nina bye njagala okukola nankya nenkimayo ekidomola kimu. yasi kidomera kimu Yeah. ate nga muli kumpi si bwe kiri so si bidomera bibiri omwana olaba ng'asaanidde okukimala ebidomola ebibiri eri gy'ava ewala ennyo n'abeera ng'ajja n'abitwala nkola kisaanidde kuba mulaba nnyo ng'akima amazzi temwebuuzangako nti nno ono omwana kiki Tuyeebuuza naye bagamba si kirungi kulingiriza bitakukwata kanakana kagezi si kirungi kukola ki kulingiriza bitakukwata kolababula binookola ki n'oleka ate ogenda kukolawo ki tewali wama tujja eyo
Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya nze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala lya infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana wattu gw'aba tasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba